Ekitongole kya Culture and Beauty ekyatandikibwawo n'ebigendererwa eby'okutumbula ebitone by'abavubuka kitegese empaka za Mr and Mrs Culture wansi w'omulamu okugamba nti okutumbula obuwangwa mu bavubuka mu Buganda ne mu Uganda. Bagamba nti bakikoze okwagaliza abavubuka emisono gy'ekinnansi n'okulaga obulungi obuli mu buwangwa bwaffe. Ku nkomerero abawanguzi bakulondebwa okuva mu bifo bino wammanga omuli Yantonde, Masaka, Mukono n'Enkumba ebyetabye mu mpaka zino ng'omukolo gujja kuba ku biici Gaba ennaku z'omwezi 28 omwezi guno. Okwewandiisa kugenda mu maaso ku Fesino City Mukono ne ku University y'Enkumba. Ebyonga biri bityo omugagga Omar Lusekamate alajanidde gavumenti emutase ku bantu abamulemesa okulaakulanya ekitundu ky'ettaka lye erisangibwa ku kyalo Luzige mu ggombolola y'omukulu w'ekibuga. Nitwewuunya nga ekyo kikolebwa omukulembeze nga RDC okujja n'ayimirira n'alagira bulagizi nti wano wasimbibwewo ejjinja wano wasimbibwewo ejjinja nga ye nnyini RDC mukyala Kirabira ng'akutte ebyuma ebikola ebisurveying ettaka. Sekamate agamba nti oluza batuuze lwe beekwasa nti lwagibwawo yamala kufuna lukusa okuva mu kitongole kya KCCA oluvannyuma lw'okukizuula nti amazzi agaali galuvaamu gaali ga bulabe eri abatuuze bw'atyo n'abazimbira taapu ezisoba mu 4. Samples ne zikalingibwa out ne bazitwala for testing. Amateeka ne tugagenderako era abantu tubaweereza amazzi amayonjo aga taps ezisukka mu 5 mu kitundu. Ne bakizuula nti amazzi ago geegatta ne toilets. Ne batulagira nti amazzi ago mabi nnyo. Omuntu tasaanidde kugakozesa. Mazeewo emyaka 11 nalusangawo. Ekyobukyafu simanyi kubanga bajja okuzimba abasawo bamala kukola ki okebera. Annyonnyodde enkulaakulana gy'ayagala okuteeka mu kitundu kino. Deputy RCC okujja okuba nga atutulugunya ffe ba local investors mu kifo ky'okuba nga atuprotectinga n'okuba nga akulaakulanya ekifo kino gye tusuubira ntugenda ku employinga abantu abasukka mu 20,000. Tugenda kuba n'amaduuka 5 agasobola okuba nga gakolebwamu buli Munnayuganda. Ibrahim Bwega ne Sumaya Nakato be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.